kiyinza okuba nga bukyali ku makya era nga kikyali ale okubanya kyekigenda okubeerawo. Tukyamonitalinga ebigenda mu maaso. Of course tuwuliddeyo incidents ezimu ezikyatutawaanya ekigenda mu maaso awo polling stations ezimu gya Batigamba ekigenda mu maaso ku Gwanda ekigenda mu maaso awo ku Ham Stadium awo wonnaawo ekifo ekyo tiimu zange zempeerezaayo olutalo olugenda mu maaso situmanyi biddira. Waliwo ne tiimu zetuweereza ku Bati Valley, waliwo ne matatu zetulidde ziikamunye ezisomba abalonzi kubanga bagenda babajja ku polling station yemu babatwala ku ndala. Ebyo bireports zonna tuzze tuziwulira era tuzimonitalinga tuzirwanyisa. Naye kyetusasinze okulaba olwaleero kwe kuba nti abantu tebajjumbidde kulonda, abantu balubatu. Nze wano wennondedde mukirabye kati ziri ssaawa 5 naye mulabe polling station tewalirayo ndowooza olumaze okulonda tewannaddawo na muntu n'akamala eddakiika nga 2 nga nnyimiridde wano obwedda nningizaako wali ndabe wali yajja okugenda alonde tewannabeerayo okuva lwe namaliriza okulonda azze kuyingirawo okulonda. Ekirala nti ne wennondedde nga baakalonda 37 ku polling station eriko abalonzi 479 ku ssaawa 5 okuggyako nga waliwo ekyenjawulo ennyo ekikyuse wakati w'essaawa 5 ne 10 wetunaakoma okulonda. Sisuubirawo nnyo kinene kigenda kukyuka. Kale bwe ziba nga ssaawa zino ezisoose balonzi 37 kale abanaddako bwe banaabeera nga nkaaga kyekikumi mu ku 479 bwe balondako ekikumi kijja kuba mirako y'amaanyi. So awo tuyimiridde eggwanga we liyimiridde naye ng'ekireese kino abantu bakoowu, abantu beetamiddwa, abantu basobeddwa, manyi state of hopelessness. Abantu bagamba kati kyekiddako balonda ku bwa pulezidenti ebyaliwo mwabiraba bu voter kit bu BVVK machines ne buttibwa ne baga nti bufu naye nga bulamu ne butakola, emiggo ne gifuuka emiggo, tiyagasi n'afuuka tiyagasi, ebyokulonda ne bikyangibwa biti. Kakati we tutuukidde wano olwaleero abantu oli agamba ye ne bwonoolonda bigenda gasaaki, ne bwonoolonda eri bayinza kwalangirira bye baagala. Sijja balimba nange ndi wano yadde nnoozi naye simanyi nti banaalangirira ebituufu. Olwoba oli awo nga bagamba nti wano polling station siyinza kwewuunya nga baga nti ku Summit View abalonzi bonna voter register eweddeyo. Wali awo polling station ya Nakasera, wali ezo eziri mu magye mu military barracks n'ewalala. So ebyo byebiri mu Kampala, byebiri mu Uganda. Naye n'ekirala nti abantu bali ku bunkenke, abantu babayoola ono bayoola oli. Nze mbadde njja wano nga mpulira mu kunywanyi wange Muwanga Kivumbi y'omu ku babuziddwawo. Mugandi Muwanga Kivumbi ate ewaka we battirayo abantu. Tuwulira ennamba eziweranga abantu 10. Ate gwe battira abantu, ate gwe bakutte, ate abatta tebakwatiddwa. Kwegamba byebyo ebitiisizza abantu abamu okujja okulonda ne bagamba bino tebirina ki makulu. Kati awo tuyimiridde bwe tutyo. Obuuma nabwo bukolebwako bantu. Naye buyambayambako katono maybe okendeezaako bukendeeza. Nga bw'onooteekawo ka kamera ewaka, omubbi n'akalaba n'agamba oba bandaba n'atyatyamu. Naye era tekyemugaana kulumba oba buno alamu bwe tuteekako nagira ku mmotoka naye era bazibba nga irimu alamu. Kakati buno obuuma bwaliyambyeko kkubira nduulu ku babbi naye nga si bwalijjeewo bubbi. Kuba ino buli systemic, buno obubbi buli systemic, buli mu kintu munda muli. Kakati eyo embeera gye tuguluba nayo. Naye olwaleero njagala okwogera ki nti bulijjo tulonda obwa pulezidenti bwe businga okuleeta abantu. Of course mukimanyi bulungi nti akalulu kakwata ku pulezidenti ka ggwanga lyonna ate stakes ziba waggulu nnyo. Naye kana akalulu aka local government bulijjo baba wansi era okulonda kuba wansi. Ffe wano batugamba tulina miliyoni 1 ey'abalonzi. Bulijjo bwe tulonda wakiri emitwalo 3 nga 2 nga mu 2 ku bwa local ku bwa road mayor gironda. Nenfunako 2 mu kyekyo
naye ku mulundi guno simanyi nti n'asatu ganaawera kubanga bwe ndaba ebigenda so tuliraikira okubeera ne voter turnout ekyasinze okubeera entono mu byafaayo by'okulonda nze byemmanyi waliwo ebyaliwo nga siriiwo naye nze byembaddemu bye neetabyemu ng'omulonzi ate era nga candidate kano kalaga nti ke kagenda okubeeramu abalonzi okubeera abawansi ennyo omuwendo ogwa wansi ennyo bugenda kukola record so awepimiridde ekirala kiri nti kusala ekirimi naye abapoliisi bali bagamba tuve mu gazetted area eno bali awo era nabo mwebaligazetted area nabo bagambe basooke bafulume bo abapoliisi tebakkirizibwa mu area eno kakati ekisemba ekirala nti ekigambo Honorable Norbert Mao kye yayogera mu kijjukire kirina kye kitegeeza nnyo ku byokulonda by'eggwanga. Yagamba nti enkyukakyuka mu Uganda tezijja kuleetebwa kalulu, nti zijja kutwesebwako bo ng'abantu abamatalinga mu ggwanga lino bajja kufunayo ebisenge mbubo we batuula bateese enkyukakyuka zikolebwa zitya. Yeti ssemateeka akirambika bulungi mu nnyingo esooka ne ssemateeka yonna nti obuyinza buli eri bantu be basalawo ani alina okubakulembera na butya bwe balina okulemberwa. Kakati yalangirira lwatu nti bino twerimba ebyokulonda tebiyinza kukyusa bukulembeze. Ekyo yali ayogera ekiteekebwateekebwa okukolebwa. So embeera eno gye tukolagana nayo yemwereese ku bantu okuba nti abalonzi batono. Keetabamu nga bwe mukalaba era bingi bye tugenda okulangirira nga okulonda kuno kuwedde. Bingi bye tugenda okulangirira. Atirisi ku lwange mulinde okulonda kuno nga kuwedde. Either way it goes. Waliwo abamu bye tugenda okulangirira olw'embeera eno egenda mu maaso mu ggwanga.